Ensonga z'akazibwe Bashir Mbazira zeeyongedde okulanda olw'ensonga nti y'omu ku babaka mu National Unity Platform kubagambibwa nti be bakkiriza ekiteeso kya General Yoweri Tibuhaburwa Museveni okuba nti alonda obwa president oba okubeera president nga kulina londebwa mu parliament. Ku Prejan Media gwe yonna gy'osinziira okubanga weekumidde ku mukutu etugamba subscribinga enyige n'akade osobole okubanga updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda ozifuna bulungi nnyo, era nga n'essaawa zino amawulire ge tukuleetedde ge g'omubaka owa Kawempe South amanyiddwa nga Kazibwe Bashir. Yes, omukulu ono ffenna tumulabye enfunda eziwera nga y'omu ku basajja abaasirika okuva we yalondebwa abantu bawali e Kawempe, naye ate mu mbeera eyo Abannayuganda bangi bazze beebuuza lwaki yali yasirika, ekintu ekizze kiruma Bannayuganda, naye ate bulijjo omukulu ono yasirika atalina kyayogera, era twalabako bingi nnyo ebizze bisaculatinga nga biraga nti yasala eddiiro n'agenda ku sayidi ya NRM. Era mu bino ebyasaculatinze waliwo ekyafulumye nga kiraga ekiwandiiko ekyabadde kiraga nti omukulu ono yasekendinze General Yoweri Tibuhaburwa Museveni okuba nti akkirizibwa y'omu ku babaka abakkiriza ekiteeso kye ekyokuba nti omukulembeze yenna ow'eggwanga erya Uganda alina kulondebwa mu parliament. Osegeera era nga mu kiwandiiko kino bagamba ono y'omu ku babaka abaasala nuupu olw'ensonga nti ssente zaamusingira Bannayuganda, akasente ke bazze bamuwa akangi kaamukyusa ate nga y'omu ku basajja abaali basinga okwogera amazima. Kale ffe tulinze tulabe response ye, tujja kuba tukuddira wano ku Prejan Media, katulinde tulabe omukulu Kazibwe Bashir Mbazira kikyagenda okwogera ku nsonga eno.